Yes, all right. Kakati tukomyewoko wano ensambya ewali omulwadde Tamale Jr bamulese ya Omugaga Don Chris akomyewoko alabe ddala omulwadde ali mu mbeera ki. Wano mweyanza yendi muganda wange onofuna kumanyi kati olaba ntandise okwogera babadde bambika nabalabye bagaa nti omusajja afudde naye bannange musajja gwe webale nnyo Don Chris kizibu kyemmotoka yaffe eriwo eriwo eyange munnange kisumuluzo bazisaba emiriyoni emu okuddamu okunkolera eminyolo nengamba gangira nge paakinga kati lwaki ogipaakinga naye engeri kati gwekoze kamala byonna ate teveeyo omusajja yansasulidde n'eddwaliro ansasulire buli kimu naye kisumuluzo akisasudde. Manager wange ye muganda wange Bridget ja ekizibu atya kamera jangwe kasi ya wange jaba kwe sente zange ono ye muganda wange namuli muganda wange neyanbo kati babumazeewo ate naddamu kwekwasa nenga webale nnyo Don Chris ono eyasoose okutuuka. Bannange mu nsi muyiga okusiima babakoledde ebirungi naye Don Chris webale olw'omutima ogwo kubanga aliwo bakwano bange besitalabye naye gweoba okutte omutima ogwo nobaako nebyonsasulira sikaani ezasoosera yazikoze eki nga bagamba nti omutwe guliko ekikyamu nawe okuyamba abatalina nga webale kunnambula ate nze bannayikiddamu nze ne Don Chris tuli ba mikwano wadde tuli ba Luganda wadde oluusi omutwe gunkabukako amala n'enzira amala n'enzira mu bange kati mpulira bulungi sina nnyo bulumi okujjako amannyo gano ngayatise gatanuma bagenda bali mu gakolako ne sikaani zetwakoze ziraga nti omubiri kuba omutwe kyekisinga obukulu guli fine omutima guli fine ebisigadde zino injalizi ennyango zakyo neshoko gyeninanga ki naye ofuna nga accident tova mangu mu ddwaliro sooka noleka abasawo ne bakumonitaringa kuba clot yinza okuba erina weyeekwesa nebitabuka naye nga weebale nnyo for support. Bazanya Don Chris ne bazanya mukulu wange Hamu ne Yasini ne bazanya mama Fina naye akedde kunterako $5,000,000 ne bazakasuku yampadde sente na meri ya nambala naye n'abalala bangi besitasobola kumenya wano n'emikwano gyange mwebale nnyo omuntu ofuna ekizibu Don Chris ne wabaawo n'embwa ekyamukula nejjo neyanzaani okuba nti mwenna muzza era gwe wasoose okutuuka eyo likodi yo gwe wagikutte wasoose ne maama wange yagenza okutuuka nga wooli so tukwebaza nnyo bambi webala olw'omukwano taata neyanziza